tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Uganda manya Segirinya mpaka wa Parliament mu kitundu kya Kawempe no wadde leero omubiri gwe gubeera era siri bulungi. Nsaba Uganda mumusabire munange entereere wakati nafunyemu n'okwerabira nekwajja binamubuuza nti ani abadde wano nga sikyamujjukira kyokka ng'ate wazza atenze mu n'amanya genze ng'ogedde nga nafunye ekizibu ekyo. Munsabire baganda bange nenaaterera komewo muno wakati embeera gye ndi musinga era mbi nnyo. Munsabire nabe naaterera kizire engulu ezire munkola emirimu gyange nga bwe mbadde ngikola wakati embeera gye ndimu sikyasobola kukola mirimu gyange nga bwe mbadde ngikola bbanga lyonna. Nteeke mu ssaala bonna bantereke mirimu nga tugitambuza bali mutawaana era kyensaba Katonda nti ntereere wange nasigaza ssaala ate n'abasawo kubeera nga bankolako zijanjabe nibe nga nsobola okuwona nga zibitooko naawe siri bubi ebyo. Nafunye ekintu ky'okwerabira omuntu ajja nankyalira sikyamujjukira olubuto avaawo. Nafunye ekizibu ky'olubuto lunzimba lunuma nemba nga siri bulungi tigatotale siri bulungi kasi netaaga ssaala abantu okubeera nga bankwatizaako nantereera baganda bange bambadde musajja akola emirimu gyange nga mpeereza abantu bange nga tebakomplaininga tebatoma kati kendi ku mbiri batandise dde okukaaba so nga buli wayo tebakaaba yembeera eyo gyendimu nemunsabire sobola okuterera. Vidiyo eyo nga woogirabye ya mubaka Honorable Segirinya Muhammad mubaka wa Kawempe North ayongera okukaatiriza nti bane mumusabireko buli omu asabe mu ddiini ye solo kubanga ate muganda waffe oyo asuuka adde engulu bulungi nnyo addemu akakalabye era nga mu bigambo bye bwayogedde yafunyemuko amnesia. Omuntu asobola okujja ku kitanda n'amulaba n'amwaniriza bulungi nnyo naye ati wayitawo dakika 3 ne bamubuuza nti ani abazze okulabako obulwadde n'agamba simanyi simulabye simutegedde. So amnesia ako kafuna olumu kaleetebwa olw'eddagala babeera bakubye eringi obusibwa bulwadde bwennyini nti olina okunywa ennyo kisinza mu state mubiira naye nga tumusabire nnyo Honorable waffe oyo addemu ateere bulungi addemu akakalabye ajja kuddamu naye vidiyo okusinziira nga bw'ogirabye n'ebigambo byayogera ne kwegamba olabanga mweraliikirivu nnyo era nga bw'agambye nti bannayuganda mumusabire yeetaaga essaala ez'amaanyi ennyo addemu akola emirimu gye bambi omanye okuba nti omuntu oli mulwadde naye nga obwongo budduka nnyo ku mulimu gwo gw'okuweereza abantu. Honorable Segirinya naye sula wali obaddeko awo ne weebuuza nti lwaki mpaka olwaleero nina kye nabadde awo ne ntunuulira ne ŋŋamba nabadde njogerako ne munnamawulire omu ne tubuuza naye lwaki mpaka olwaleero Honorable Segirinya tanatwalibwa mu ddwaliro. Tugambe tewali ssente, tugambe nti kiina kikyetaagisa ennyo okubeera nga nti gavumenti nga yo gavumenti oli mubaka wa Parliament bwe baba ina akatono keetoddeko bweti negamba nti Segirinya agenda bakujjanjabe ABCD esalwa ekola loss efiirwa tesobola kufiirwa naye emabega kaawo ndezenaku nga benyadesi mu mawulire ga bukedde nga bawandiise sipiika yawandiikidde gavumenti taking over obujjanjabi bwa Honorable Segirinya naye era tujjukira nti nno ndoza mwezi oguwedde oba wiiki singa 3 eziyiseewo Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among yagenda wali eri ensambya ku Melkevin Wingi naso kubanga ati alaba ku mbaka Segirinya era n'akikkaatiriza naga nti gavumenti egenda kubanga ate ekola ku by'obujjanjabi egenda kumujjanjaba na buli kimu. Simanyi
wawe baslowingidde naye nga amabegakawo mama we yagamba nti okutwala Segirinya ebweru kyandibadde kirinze kuko ebweru waliyo winter bali mu winter season so basatu balindeko olw'embeera gyalimu ey'obulwadde so basatu bamujjanjabireko wano ate ate kati gyakomye okubanga ajjanjabirwa wano ndowooza ate embeera gyekomye okubanga ate etabuka naye Honorable Segirinya tewali kintu kikwasa nnaku nga maama we actually twandigambye oba family ne bannayuganda naye nti maama we bambi omukyala akaaba olw'omwana we nti waliwo attachment omanyi nga abazadde ffenna tubeera na attachment ku baana naye nga omulaba maama wa Segirinya alina attachment ku mwana we nti waliwo ebintu nga maama yenna waliwo ebintu ebimu byabadde akola ng'omuzadde ng'olaba nti buli kimu Segirinya yakimala kati olwaliwo Segirinya wabeera ng'ali mu ddwaliro era yalajanako ko emabega ng'akyali nga tebannamujja nsambya n'alajanako ko nga omuzadde ng'ayagala bamuddize passport ekitaasoboka mangu mu bwangu kubanga ebintu bya gavumenti bibeera bya protocol nti kati nga owulidde nti speaker yamaze kuwandiikira nti gavumenti nga yo etwale obuvunaanyizibwa bonna ebeere nga ejjanjaba Honorable Segirinya. Honorable Segirinya bekikwatako ffe abatunulizi b'ensonga oba abalabi baabyo mu ngeri gyetubamu nga bannayuganda bakwatibwako kubanga ekisooka Segirinya mukwano gwaffe. Ekyokubiri munnabyabufuzi atu-inspiringa mu mbeera emu oba endala. Ekyokusatu nti ye muntu afa y'omu ku abo abatono ababaka be tulaba mu ggwanga nti ababadde bafaayo ennyo ku muntu asookerwako omuntu owa wansi. Kati kitegeeza nti gavumenti mutwale obuvunaanyizibwa kubanga mubaka ekisooka wa parliament nti muntu akiikirira abantu abasoma mu mutwalo. Kati kitegeeza nti buvunaanyizibwa bwammwe omusajja oyo kubanga muyina nga ye omubaka babeera ne medical insurance. Ate n'ekyokubiri gavumenti nti kibakakatako omubaka okumujjanjaba mubaka wa parliament. Omanyi omubaka wa parliament kintu kikulu nnyo era kinene nnyo. Omuntu akiikirira abantu nti ebirowoozo by'abasula ebintu by'abantu nti byakalyesuubula tubikuwadde gwe bikiikirira ekyo kirala. Kati ffe kyetusaba nga ffe abantu tubadde tubasaba muddire Segirinya oba kiti oba kitya Segirinya mumutwale mu ddwaliro erisobola okumuyamba obulamu bwe bukyukemukko butereere. Of course tukimanyi ffenna bannayuganda nti wano e Uganda nga omukulu Betty Kamya bwe yayogera nti bo banaalwala ajja kuba essimu wa president atambule butambuzi agende mu America bamujjanjabe. Ekitali ku Segirinya kubanga Segirinya mwe bibakakatako nga abantu abatukulembera okumutwala omujja mu nsi gy'alimu agenda ajjanjabe afune obujjanjabi kubanga mulina obusobozi. Ekyokubiri nti muntu mubaka wa parliament akiikirira abantu ab'enjawulo abawerako. Kakati bwe muba mulina obusobozi nga musirisa olwaleero omusajja alaajana ali ku kitanda alaajana newankubadde bya protocol waliwo abantu abamu be bafuuse nti kati kyamukubye oba yakubye yafunye pressure speed ogenda owulira enkeera mbu ali mu America ajjanjabibwa. Mbeera eyo kati katulinde tulabe tunagamba tulinde ng'olaba kankubulire ebintu bya gavumenti ebiseera ebisinga ewulira nnyo akakuba. Tubale tubanjawa n'abantu bring back our people muleete abantu baffe bemuwamba era tuba tuli awo ne tuba tunyenyeza mukyalo ono yaani ono atera okumanyi tanyumirwa nnyo bannayuganda era saagala mwogerako yagamba nti ye abantu tamanyi gye bali era ye abantu Wangadya kakati yayogera ebigambo ebitaasanyusa bannayuganda ate nga yakulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu Uganda. Okitegeera so kati kiba kitegeeza nti bannayuganda wonna wooli bw'oba osobola banja gavumenti etwale Segirinya mu ddwaliro ndowooza wetujja okubanga tubasobola. Segirinya ndoyo nno abantu babadde babuuza Segirinya yajja atya okubeera munnabyabufuzi. Segirinya twamutegeera nnyo era ffe abaludde mu bino ebintu bya radio ne TV. Segirinya twamutegeera nnyo kubanga Segirinya yajjanga omukubi w'essimu by the way. Yali mukubi w'essimu si yajjanga Segirinya omumanya wonna nga woote essimu ku ddoboozi ly'ekyebando ddoboozi ly'ekyebando essimu esooka ey'okubiri abeera Segirinya. Alo nze Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando lyajjanga ddoboozi ly'ekyebando. Segirinya akuba essimu eddoboozi ly'ekyebando ndowooza emyaka nga 10. Segirinya ne radio neeba nga yagguddewo leero Segirinya ng'agikubako essimu oli omusajja banne yalina emikisa. Radio neweeba ye oba eriwa
nga we batera amasimu we bati Segirinya nze Segirinya eddoboozi ly'ekyebando kati ate we yava nalyoka afuuka n'akyusa ajja akyuka mpola nabweva bwa kansala n'ayingira n'alyoka atandika obubaka bwa paalamenti naye bwa kansala buno bwe yafunamu challenges nyingi newankubadde n'ekifo kye ekya mubaka wa paalamenti afunyeemu okusoomoozebwa nti we yali wano we yafunira challenges za Sheikh Umaru kuba yali kansala Sheikh Umaru alyoka afunyisa omuwala olubuto emale yeegaana omwana ng'omwana alwadde agana omuwa obuyambi paka omwana bwe yafa Segirinya okuvaayo okujjayo mukwata omulambo ogwo n'ayita bannamawulire agutwala Nansana Segirinya yali kansala yali tanafuuka mubaka wa paalamenti era agujjayo akwata emmotoka 2 n'azitona butoni n'aziwa ab'eŋŋanda abeeri omuwala n'abagamba tugende ewaani ne bateekamu omulambo kubanga yali agaanyo Segirinya Sheikh Umaru yali agaanyo okukola ki yali agaanyi okubeera nga akkiriza nti oyo mwana wuwe kati bano Segirinya kyeyava aduumira n'agamba nti omulambo tugumutwali era ne baguvuga ettakisi ezo 2 mpaka Nansana batuuka Nansana okusika omugwa kwaliwaawo mpaka woowe bigenze mu mawulire era Seeka Muzaata wumula mirembe gy'oli mukadde waffe naye nga Seeka Muzaata yakola nnyo alina ebintu byeyogeranga ng'ayogera ebintu nga mu butuufu olaba alinga abikubye muto omanyi Seeka Muzaata yayogera nnyo ku Segirinya Seeka Muzaata n'ayogera ku Sheikh Umaru naye nga buli omu yaba bwayogerako yamwogerako mu bulungi Segirinya Sheikh Umaru yamwogerako n'amugamba mufere akafere kano n'ayogera ku muzikiti gwa Old Kampala yo Sheikh Muzaata emivuyo gyonna gy'olaba egiriwo Sheikh Muzaata yagyogerako munange nno ebiseera ebisinga bannabbi batera kubeera bwe batyo kubanga tujjukira bulungi ne omuyimbi Basudde Amani Basudde be yayimbako mu mwaka gwa 97 be baliwo byapeninga katikati be ba Bobi Wine okitegera mukwano gwange so ebiseera ebisinga abantu ngaabo ate simanyi lwaki nti abantu ngaabo bwe tulabamu obunabbi ate munaye mukama bajjulula okimanyi omusajja oyo oyogedde ku Basudde okimanyi Basudde yayimba Basi Dunia ng'ekituufu kiri nti alinga ayimba NRM gye tulaba olwaleero sorry to say naye yayimba bw'okiteeka mu bulamu bwa bulijjo yalinga ayimba ekyomogoseemu agatuli tekyategeerekeka kati gwatolaba yeyo olaba yeeri ey'omukina mu mukaaga olaba yeey'omukina mu mwenda tulabye ebintu kubanga twali mukina mu mukaaga singa waliwo kalulu kakina mu mukaaga nga wakalabako akalulu kakina mu mukaaga laavu gye baali balina ne President Museveni muganda wange kati nze nokankujukizeko nti nalemo okumanya nga yali Museveni baali bamwagala nnyo naddala abantu ddayo bw'oba tewaliwo ddayo ogoberera ebintu bino eby'obufuzi naliwo ffe batujjako ne ku ssomero nalugenze kukuba okulinda Museveni naye nga okuyita ogayazaawe oba twalisomera wali eri Kiwenda primary school naye ne batujja ku kkubo ne batujja ku ssomero Museveni agenda kujja by then eyali erya MP waffe wemba serabidde kubanga emyaka giyise emyaka nozanga 2 yali ono omusajja yagamba abantu bali enkima ekyo kyo sirikyerabira nendiba nkaddi omanye enkima abantu b'Ekyadondo zaali zibasumbuwa nnyo bali bamuyita Honorable Kibirige Ssebunya ng'abantu enkima zibasumbuwa nnyo n'ayimirira katuuti n'agamba enkima zibasumbuwa muzire kana ekintu ekyo kyannyingira ku mutima sirikyerabira naye yafa n'ayita ne mutabani we Robert Kasule Ssebunya era naye akalulu kakyenda mu mukaaga muganda wange yatugamba tuli enkima ekyo sirimu erabira Museveni ng'abantu bamwagala abantu tubembera kukubwetu tyabasirika nga tulaba kipya okulaba emmotoka ezo ez'amagye nnyingi okulaba emyoleso by then Kawoya yaliwo Kawoya no bambi kati bambi na mulwadde Kawoya ne yalinga olubuto Kawoya nga alina olubuto weruti ngazina mazina weruti n'alufukula Kawoya bambi yalwala mulwadde bambi n'olubuto lwaggwako okitegeera waliwo ebintu ebimu by'olina abasajja baalinga bannabbi so Sheikh Muzaata yayogera emivuyo gyonna gy'olaba egiri mu Old Kampala ku muzikiti ogwo
mulimu bamafia bajja gutunda bakola bata bodda mune wetegereza obutambi bwa Sekamuza kanoka omusajja ono alinga yali oba bitegese nti babitegese nti bigenda kubeerawo wallahi byonna byonna bintu nga we bitambula watu muzata we yabyogeranga okitegeera so ebintu ebiseera bisinga aba bantu tubeera nabo mu society nga olaba nti omugenzi Hamadi basudde nga olaba Sekamuzaata nga olaba ate munaye buli lunaku actually kangambe nti buli lunaku sula njagala nkubuulire wavaayo basula abalala b'otamanyi nti buli lunaku wavaayo Bakyagulanyi babeerayo nti olwaliyo bwokera ku makya nti nemwecyanga ne mugamba nti bano abalenzi leka omanyi waliwo yaŋŋamba lumu nali njogerayo naŋŋamba nti naye kale ggwe drone ozeewala biki leero okera ku makya ne bajjawo kali esuubula Jamalu ne bamugjawo sula n'okera ku makya nti sula bamukutte oba kale sula bamukutte waliyo kale sula omulala gwe mutamanyi kyagenda okufubutuka okitegeera Kyekyagulanyi nti ye pulezidenti waffe waliwo pulezidenti kati olwokuba ainspirarinze abavubuka bangi abantu bangi waliyo be mutamanyi nga bw'afuna bw'ati omukisa bw'ati wallahi njagala obategeeza nga mugaba bannanga ate ono kubanga baategedde nti Kyagulanyi kye yakoze yatuzibudde ennyama yali emiskini yabbye emmere atwala eri naawe ate nga abba emmere oli pulezidenti wa Fangoni Aruna Mubiru yakwata ensawo yaki waali taliiwo bamugeze Ajaruna nakitegeddeko ali London yagenze London kuyimba kati abalenzi bali emiskini yagenda ne bakasuku Kasuku yagenda bibye ne Misachi yagenda ne Mwami Misachi ndoza n'abayimbi abalabika banikire bajjo banani bayina yishe London mu biolegansi ndowooza we basera bitti ate era we wakulira ngali emiskini asindika abalenzi nga babbe emmere babye emmere ya Aruna oba Aruna yakola kyali emiskini kuba kati mwiza bagamba nyine mu wataba ebikere bikola ki byetimba nju munnange aja ali eri ali Bungereza eno ali emiskini ali mukubba mmere ya Aruna yabbye emmere ya mitwalo aga ana era jonna labyo manager wa H&M bamuyita Mebo abamuyita Mebo omukyalo embasera bidde yaba wawabidde simanyi Mebo bamukyala wa Aruna yes financial manager manager anti oyo omwana omulaba yali nnyo mukwano gwa Aruna nnyo ngasaba bana ekimu bibiri buli otikayo ka posti nkubira akasaali nkubira naye yamala n'asembera ddala mu nafuna naye jonga Mebo kati ye manager wa H&M anti katuuliza mukozi yazala n'omwana ate yazala mu haji munnange omanyi wolokosa yakuyita Prince Evans munnange omwana manager wa H&M ng'agenda wali ku police ekibuli ng'aggulawo reference ajugula kuyibula omumanyi ono bodyguard wali enskino akwata obadino yalumbe bajjo oyo kati sitali mwerabira ayi kazuka ne kutola ibulandika yamukwata ku stage yamujja ku stage yakwata ku stage ku stage yamujja ku oyo Ibra saga ogambira ali enskini alo okitegeera kati Ibula nomula omuyitani nomula mutya Julio simbu bade bazze kulwana simanyi kuba oli biswanka yali eyo ndoza mugundu biswanka yali mu Fangoni omuvubuka ne bamugoba naye mbula mukazi bamusanga n'omuwala story by the way biswanka tujja mubaleeterako kanyonyole story kuba agimanyi bulungi nnyo yabadde angambye ajja kukola ajja kutubuulira yali mukazi wali yani nga onolaya omwana nga yeeyiya naye ate yali mukazi wa bosi we yalina girlfriend we just ne bamusanga mu studio wayeyambulyakoko ku mbozi entonotono yalina girlfriend we ne bamusanga mu studio we batandikira ye president wa Fangoni bamukubira bukubizi alien bamukubira bukubizi nti omwana nno kyakola eno mu studio ali bwati ne bwati n'amugoberawo second chance by the way kubanze n'abakyali muto akayimba ina kamu second chance wani agambi bisoka aina nyimba eziwera ziringa 3 oba 4 aina nyimba era babadde mukolera okubaytontunulemu babyo ntunulemu akagayimba kalungi second chance jogamba biswanka nga ye ayinza oba kati akyegomba alien naye nga ye ali mu kusetinga musinzi gwe so bado kyangamba okubba mune nga babba emmere ya mitwalo 4 nagamba bade bameka balinga 8 abajja nga mbutuufu
buli omu yalidde yago mu kitundu ebiri aluza bagiridde batya we bayingiddewo mu katundu anti Biswankani yabaddeawo mbunga ali mu kulya mmere we bayingiddewo mu katundu embeera n'ekyuka butuufu oba oguze emmere oba ng'otumizza oda kasola abayayi nga bayingiddewo olina kukwata akabbagako ng'ofuluma kati nabo abayayi balabe nga abantu emmere bagirese ku gundi ng'ate enjala olwedde balume bamaze wiiki namba bali kakola tebannaba kulya mmere nebakawaki tetugyeriira kati balidde gye basanze munda mu nga bwe nasanga esowani yo lyawo nebavudde bugwi ng'oli akira bali ne badduka ne bawoleka abayaye bazze pandagaali bazze baabano ndoze enjala yabadde baluma oba oli awo okakana nga emmere bagikubye ya miliyoni ya mitwalo 4 kati n'ebintu bye bayonoonye muwolo nabafuse mu ice cream nate tunulira manager nga nnyonyo nagamba kati ayagala bamuwa obukadde obwo bonna ine ngamba manager wa H&M jase kuba nti ayinza okuba mama ye mulwadde mu kyalo ng'ayagala kuyitira awo nedda awuliriza ate kati financial manager wa alien skin ya Aruna Mubiru era ndowooza bajja kutoola ku alien bagajjako obukadde bunaawo kubanga buli sseere yonna Aruna Mubiru yagimanaginga kati aja Aruna oyede yagamba mbu amwesiga mu byensimbi biki nalako kawo ka interview nga Aruna ayina kakolaawo n'agamba nti bali bamubuuza lwaki nnyo osebedde nyali eri biki n'agamba omanyi munnange ffe twayimbanga ekitooke ng'omuntu ajja biki naye kati ssaawa zino alien skin naye asobola okuggwako naggwako nga talina kyalina kati kamutegeke so kati yamutegekera mu nsimbi ezennya ajja kujjawo bujja wali ekyokuba emmere kyade kyetaagisa naye tebagibbe manager yakyogereko babbye emmere ya miliyoni mmere yo gye babbye obubbi yabadde ya mitwalo aga kati waliwo ino simanyi okufukamu ice cream simanyi biki juice okumufukamu bikiwe bityo kakalanga bukadde obwo yubula semanyi ali kuzonyiwa nejjuliyo abaana abo bakoze emivuyo abaana tebatembeka abo bazibu yubula si yali alumba ow'emmundu yoyo oyo mwana yataddeko akabanga kubanga emmundu okutte naye akutte bulo aganda bange yasalawo naye nga tebannaba kubba nze nkubuulira ngenda kuwoleza vidiyo ya manager wa H&M nga nnyonnyola mebo nga nnyo nagamba babbye emmere ya mitwalo aga kati amaze okubba emmere ayagala ki manager sente miliyoni 4 mitwalo anazikoze obukadde bonna Kampala ogimanyi nze nagamba Kampala omuntu akuzimbamu ennyumba ne alien yabaddewo alien yabadde ku fangoni kati egali ye yazzenga enjala ekuluma yazzenga gamba kakati tumaze wiiki tetunnaba kulya wawalinza awali okumpi oluyinza okukola ki baana bagala kugenda ku KFC naye KFC waliwo abasirikale b'emmundu ate bya KFC tebibeeraawo KFC bya oda tebagirabako ojja onogere eri bote manjo enkoko tebagirabako kati ewaluna wano point oluta mamupiraawo olwaleero of course temwerabira King Sawa gyali nnyo Bobi Wine akomawo by the Bobi Wine yasazizzaamu olugendo yabadde alina okugenda okusala okubeera ndi agende mu America agende oba newa n'abisazzaamu n'abikatinga off ajja beere alina okubeera mu concert ya King Sawa yamukolera ne drop saawa ziri mmeka ndowooza nguda buno bwennyini Bobi Wine alabika nga ali mu kutuuka yamukolera drop kubanga saawa ekiro alina okubeera ku show ya King Sawa twali tulinako ya interview eno wali wennyini naye olwakadde gwe kyolina okumanya nti olwaleero King Sawa naye ekibangirizi kya Hotel African ekyo kijjuza abantu nga bameka bangi sijja kulimba sifunako buddeawo kumanya oba abantu bali bameka naye nga abantu olwaleero bakoleddewo kubanga like seriously waliwo omusajja yasooka waliwo omusajja eyakolerawo yayitawo ekintu baali bakiyita beach in the city omusajja oyo ye yasooka okutegekawo ekyo kifo baali bakizalawa nga bateeka munda otegedde kati omusajja oyo erinnya lye ndirabire n'akolawo ekintu bakiyita beach in the city we yakola beach in the city n'ayiwa omusenyu awo waliwo parking jjukira nga bapakingawo motoka n'ayiwawo omusenyu n'akolawo swimming pool eyabino nga olaba abaana n'ayiwawo amazzi yazikola zaali 2 kati okuva olwo Hotel Africana munda bazirayo tebakyakolerayo
bafuna complaints okuva mu bakirayanti baabwe kubanga esho gye twasimbayo kulawo bukundi kwa Afrikana munda yali ya Naira Ali. I think it was 2016 when baserabidde bali bagita Sounds of Naira Ali ijukide esho yasimbayo okuva kwa Afrikana munda kati abantu abazungu nga bakomplaininga bachi nti that noise bali kandi atenga bira basasude sende nyingi okwebaka okweyagala muko kati ebivulu ebyo tebibakola bulungi so kati yagala nga makali bafulumye bwe sound yo tayingira akyaliwo nana bakugambula Mbuyinseemu nagaboke kati katutereze wabweru ebivulu ne babijja wabweru awo kati wakwatira ddala era bakolerawo abantu banja bazze bakolerawo ate nyina kye negendereza waliwo kyebuzizaako lwaki kubanga insa yasoka nalanga show ye ku cricket over n'amala ne bagikyusa ne bagiteeka ku Africana lwaki King Sat yateeka ku cricket over anti yali atadde ku cricket over ng'ataddeyo oluyimba lwe bayita Zaakayo anti nkujira kati oluyimba geno tunamndooza ng'alaba oluyimba baluyinga oluwedde mu bantu ekitege nagamba ne kati alode ng'alina olufulumye lwe bayita ebiseera ebyo nagamba okay kati ate nga cricket over eyo ndooze yali mukoba nga si waliwo ndooze yali abuukinzeeko nga nabakakasa bulungi kale n'essaha ayagala simanyi naye kubanga okusinziira ku King Sat ku maanyi ge n'akyusa ndooza abamanyi batya cricket over nga bamubuzaabuza n'akyusa nagamba okay mba kankole kikangende ku Africana anyway Africana nganze wanene naye ku King Sat cricket over yali era asobola ogikuba balira otunulira mu kya Africana ne cricket over kali sente zaawukanamuko kuba kati obanga otadde ku cricket over ng'okuyingira ebiri naye wali ku Africana kuyingira giri emeka esatu leero sinamanya sente enti ziri ku esatu kubanga manyiko kimu kya table so kati mu mbeera yonna kyemmanyi abantu batandise dde kubanga ntegeddeko nti table zigenze olwaliro obukeredde nga ndowooza 9 table ku 9 ku 10 nga 9 bakiguze nga bakiguze ate kyensinza okwagala nti bayimbi bane basinza okugula table bebe kulu yatannagula ajagula tasobola gula beba jagula eka wabire kibulu kijja kugwa bebe kulu sola kubira ku songa Bobi Wine kwali ate tekijja kukola makulu kitya kubanga babaira ba overshadowinga shoya saha shoya saha inoku bino girabako ebintu bingi okitegera kati bebe kulu wajja biba bifudde Bobi Wine ajja baba bajja kukola kibakola Kenzo mu 10 years of Eddie Kenzo ojijukira Bobi bajja ne bashatinga ne overshadowinga shoya omwana ye natalabika kunyambala Kenzo je yambala balinga twogera ku bebe kulu na Bobi Wine na Katikkiro Kenzo kye yanyigira n'okutuuka n'olunaku olwaleero yaga nti yanyiga salaganya nnyo Kenzo yakugamba ko nti yanyiga nnyo eyo so yali erina okugowinga international kubanga yali agyetegekedde omanyi emyaka 10 ng'otegeka show bingi okitegera bingi Kenzo bye yali ayina bye tulina okumwogerwako ku show eyo era gundi eyayita Bebe Cool ajja ku stage ne Bobi Wine yani oyo guy yali akola ku KFM bamuyitani oyo Kazola yali Kazola yali akola KFM yali akola n'avaayo n'ampangisa kati nafuka manager wa radio kyao yayagalako ne kuziwena by the way yayagalako kuziwena yayagalako ne kuziwena olwogera mu kooti n'obujulizi nate lwaki yayagalako ne kuziwena naye mwerabidde erinnya yali ayogera bulungi nga alina eddoboozi bulungi nnyo yamwagala mwakati sokodde wali waziwena yayagalako kuziwena oyogera ku mugenzi Mozi nsimaze radio oluga yali awo ali so handsome musajja mulungi nnyo ayogera bulungi oluzungu ne mwerabidde yali akola kugundi simumanyi oyo so kati bamuwaako omulimu eyo ku Ssanyu nga ye station manager wa Ssanyu FM nani eyo mwerabidde nabamujjukidde banyamutubulira mu comments so King Sat mugende mumuwagire tugende tubeereyo mu bungi naye waye ntidde abasajja balogo abasajja baroze enkuba olwaliro saholooza ye mutono agenda ewa mkyala yani erigogamba namwandolizi so mutono so okubeera mweno industry olina okubeera nga oli wawaganyala eno industry abajjanga bakisa tebagisobola waafe yatulema mwabajjanga mga munange
eno industry katugitambuza ino kubanga olina ssente oba tolina ssente olina okubanga omanyi okuloga obanga byonna obikola nga olina ssente ate nga omanyi n'okuluga naye ssente balogesa bwerere balina okuba engero olina ssente okuloga si kwa ssente kisinze amanduliza kati gwakulogera bwerere sinze naye bentwalayo yasooka gwati munange ekyokuba emmere tukimaze biswanka obadde oyogera ku biswanka yeetaaga muleeta kuba biswanka alina emboozi gyayogera agamba alien yamugobera bwerere ye yalina girlfriend we teyeegadanga bwe nakusanga nga tunyumyamu nga girlfriend Of yali akaana kaba katandise okufuuka kaserebu nkosi kabayira n'emikwano gyako kale kaana kato nnyo naawe kato kitegeera kale tuwumbewumbe ensonga zaffe sitole ki gye tuleseeyo kimanyi byonna musobola ogendako wansi mu comment section ne mutubuulira nti kati mumanyi munaye Jamaalu mugendeko wano ne bwe wati banaye abantu bange ab'Nakaseke mbagala nnyo buli alaba akantu kano naye nga ozaalibwa Nakaseke wawasa Nakaseke osula Nakaseke wafumbirwa Nakaseke Nakawooya ali mu misomo era nga ali mu bibuuzo kyobola ndudde omukyazaako ngenda graduatinga February nawe osomera ku internet nga Babiji nange Babiji yasomera ku internet kale ebintu tokyakaluubirizibwa nnyo yasomera ku internet ate era ku internet n'afunirako liteeka owakanye Babiji ensolo kambu yaleeta Babiji waneno oyogera nga boozi gaago naye nga wali olina emboozi gyonyini manya yakwogera kwalimpa naye ndowooza tumuleke ate lwaki yabadde ki ali bubi nnyo mulwadde siyawona omwana we bwe yakuna amagulu nalaba yaddamu okutambula nava ne mu kagaali naava mu kagaali naye kati takyafaanana kasiba ku njabi kati lwaki ogambye nti ali bubi anti ali bubi ndowooza kyategeera waliwo kavidiyo ngenda kakusindikirako ku TikTok kenalabye my god nga alina atunanga ekimpemempeme lindako okugamba nti ali bubi mulwadde alina obulwadde oba njaga gy'oyolaga nti ali bubi mu mbeera ze ali bubi kirawunding off tali bulungi munaku talina ssente akikijjeewo kunjaga atalina ssente nkutwalewo wasula omwana oyo mama Fina teyamuwa ku ssente ate wabanga anti okuwa ssente kyanjawulo nnyo n'okuba nti n'okukuuma ssente bazi mwana n'atazikuuma zinywamu njaga nazinywamu walagi okitegeera so ali bubi nnyo omwana era tuyinza okudda wano wiiki ejja nga tubagamba nti bamutute mu rehab ali bubi nnyo njagala tugenda kolako ku research abayimbi abali mu mbeera eyo abanywa enjaga waliwo be bagamba beetaaga rehab abaavaako bakola ki tugenda kolamuko ku research kati tunyumyemuko mujje tujja tusobola okubabuulira kiki ekituufu ekiri ku ground ekyabayimbi abo kale tumaliriza bwe tutambudde olunaku olwaleero tukwebazaako nnyo abadde ku Flex Media Official ne wa munnange abadde ku Big Brother Uganda mwebale nnyo okutwekuumirako mwewalire ddala musubscribinge bambi mwebale nnyo musharinge temamukka akantu oba genda mu comment section lekawo obubaka buli wajja oti bwolaba video yaffe bambi genda mu comment section olekawoko ka message katuzaamuko ku maanyi okitegeera tweyanze ng'Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opio kuba ku namba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 oba noti 772 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe
services. Tukubireko kati ku noti 75494215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home.